abeeyita abachwezi mutabani wa Museveni ali very akyagala nnyo buli lwakolayo kyakoze nga gyagamba fe abachwezi naye abachwezi bemwogerako mubamanyi anyway sigenda mbadde nalyagadde mbatunuzeeko mu bwakabaka bwa Banyoro Basoga Batoolo Bakooki n'obwakabaka bwa Buganda nengenda leero kambatunuzeeko mu bimu ku byama ebikusika ebiri mu bwakabaka bwa Buganda bimutamanyi ate mumanyi na lwaki nti bw'amaanyi nga si bwakwogerera kubanga naawe okimanyi ng'ensonga lwaki buli muntu asaba nnyo alwana abeereko e Buganda waneero si kirese mu ngeri ya kusosola kubanga bwoboze mu byafaayo byaffe ogenda kunzikanga naddala buno obwakabaka bw'ensoso okumentioninga obutaano bwonna bwe bumu naye kyekifuula obwakabaka bwa Buganda okubeera obw'enjawulo ku bwonna obwakabaka bwa Buganda butudde mu bitundu bibiri ekitundu ekisooka butudde mu kitundu ekya Lubaale oba kiyite ekitundu eky'Abasese oba kiyite ekitundu eky'Abalasangeye oba kiyite ekitundu ekya mbayite ntya Balunnyanja kyekisooka then ekirala ne butula mu kitundu eky'Abachwezi ekyo badde okimanyi kati gwe naava eri ng'olasana balali bachwezi teri muchwezi teri batuusi bachwezi teri bahima bachwezi ekyo tebakulya ebinusu obwakabaka bwa Buganda bufuuka butya kubanga butudde mu bitundu ebyo bibiri era kyensonga lwaki bw'amaanyi because butudde mu maanyi ga mirundi ebiri both physically and spiritually wano mu Buganda fena tumanyi waliwo ensi eyasookerako ddala okubeerawo baali bagiyita Muwawa era abantu ababeerangamu babayitanga Basese babayitanga Balasangeye abaasookawo wano abaaliwo bannyini baawe originale era waliwo ebika ebyaliwo era nga beekulembera lwakuba nti tewaliwo bwakabaka buli organized nga obwa modern day Buganda ebika ebyo mubimanyi byali bitaano waliwo olugave lw'envaamu waliwo emmamba waliwo enjaza waliwo eŋŋonge n'ennyonyi nyange kati byebika ebyali wano ebyali eby'Abasese oba eby'Abalasa whatever kati oluvannyuma ennyo kabaka Kato Kintu bwe yali ajja kabaka yali muchwezi yajja n'ebika 15 byasooka okujja nabyo ne bijja ne byegatta mujjukire initially nzenga kibasomesa nti wano ebyafaayo byaffe kubanga nze nkikirizira nga nkimanyi nti bwe tuba tetumanyi gye tuva netugenda okubaako we tulaga tugenda beerawo nga tulowooza tumuvinga naye nga tuli mu kwetolola wali obaddeko wakati mu bagiyita batya crossroads ge bayita amasaŋŋanzira naye nga waliwo ekkuba erikwatayo n'erikwatayo naye nga weetolola mu meetololebwa oti you just around here weetoloola nga tolinaako gy'olaga kubanga tomanyi gy'ova tosobola kumanya wooli na gy'olaga tulina okulwana okutegeera wa gye tuva kati ebika ebyajja ne kabaka Kintu mujjukire wano initially okukulemberangawo kwabeeranga kulwana ebikanga birwana era ekika ekyasinzanga amaanyi nga kyekikulembera by then waliwo omwami gwe baali bayita Bemba Musota yali musajja nga ava mu kika eky'Emmamba wadde wakati era mu kika eky'Emmamba baali already nabyo beeyawulayawulamu era ab'enjawulo nga bonna beeyawulamu nga kulwanira buyinza kati mu biseera bya kabaka Kato Kintu mulimu n'abawanuuza olw'omuganda we gwe nalabye ng'agamba nti alinako ebyafaayo ebimugamba nti Kato Kintu kabaka yali Musoga waliwo abagamba yali Munyoro waliwo abagamba that ebyo nalina bituufu because obwakabaka bwa Bunyoro obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Nkole obwakabaka bwa Tooro obwakabaka bwa Kooki bwonna obwakabaka bwa Luganda era buli originated mu bantu bebamu bebayita abachwezi osobola bayita abachwezi osobola bayita ababiito because bava mu bachwezi kati so bwe batuuka wano ensonga lwaki Buganda
abamu muzenga muwulira kino ekigambo nga bagamba Buganda si tribe. Buganda, it is not a tribe but it is a nation. Lwaki ensonga we yava kubanga waliwo ebika ebyaliwo wano ebyabasese oba abalasangeye ne bajja ne beegatta ku bino ebika ebyajja ebya Buganda ne batula wamu ne bakola ensi gye bayita Buganda nga bamaze ebbanga nga balwana nga mfo ky'okulaakulanya ensi abantu bamala mu kulwanira buyinza ng'ebiriwo kati nti abantu bali mu kulwana. We are doing so much. Tutadde nnyo amaanyi mu kureventing the wheel. Tugezaako okusimulawo foundations ze baatuteerawo, tugezaako zisimulawo tuteekewo ezaffe, but we are wasting time. We are not going anywhere. Ebyo nena bakadde baffe bali babitunulamu. Biki ebisobola okumalako omuntu emirembe buyinza. Kati bo bajja baba konvisinga nti ebyammwe kalicha zammwe mbi kubanga mu kalicha zammwe mugenda kubeera mu Bwakabaka baba kugamba nti Kabaka talina makulu bo balaba balaga Obwakabaka tebulina makulu bakulaga nti amakulu gali mu kubeera nga ffenna tulwanira buyinza nga bannansi nti essaawa zino ensonga lwaki wasanga nga abantu wano ddala mu Buganda ng'ekintu ky'okulwanira obuyinza abantu balowooza nti tuli basiru. Tusobola okulwana ebyaddala tusobola okulwana ate ne watabawo atwekiikamu we twatusazeewo tugaa nti katugenda kulwana tusobola okulwana ate ne tuwangula naye mulimu ebintu bye baatukola nga tebikyasobola tululunkanya tetulunkanira buyinza era bw'olaba tusitukiddemu manya ebintu bitabuse kubanga system bali baziteekawo dda nga bazorganizinga nga batuorganizinga okusinziira mu bika byaffe buli kika ne bakiwa obuyinza bwakyo obuvunaanyizibwa ne bateekawo n'olulyo olugenda okubanga luli responsible okulembera ate nga buli group mu Buganda mu buvunaanyizibwa bwayo ne bwabanga mukopi nga okubeera omukopi kitiibwa iye nga kitiibwa okubeera mu lulyo olulangira nga kitiibwa okubeera mu bataka nga kitiibwa naye kati mwe mwabifuula nti ffenna tulina kubanga tulwana ensonga lwaki mulwana musaanyewo ebyaffe Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda mulwana busaanewo kubanga buleetera abantu okubeera nga tebalwanagana ate nga mmwe mukavuyo mwe mufunira kati ndaba abeetendereza nti muli bachwezi abachwezi mubamanyi mukola ebikolobero ne muwayiriza abachwezi be muwayiriza mubamanyi Mfe tuli bachwezi fe bachwezi Baganda ba Katonda ni abalimba abachwezi bagenda obbakuba mmwe abachwezi bagenda obbakuba omanyi lwaki sawa zo tosobola kuveeri n'ogamba no weyita kyonna n'ojja n'olwanyisa Omuganda n'omuwangula Omuganda atudde mu maanyi ga mirundi egyo kati ffe abamu abasangibwa wano mujja nyiiga naye nga ge mazima abamu abasangibwa wano ebika byaffe byasangibwa kubanze nva mu Mamba nva ne mu Lugave byonna basese balasangeye abajja ne Kabaka kato kintu bine bike 15 ebyasooka okujja ne bibasanga wano ebitaano ebyegattako ne bisooka bikola ebikama 20 ebyavaamu Buganda batte emikago bwegiti era saawa zino nze ndi Muganda naye ate era ndi muchwezi kati ate no yali muchwezi ate Muganda katubayambe tuboyeko kubiyama ebitono yensonga lwaki abantu abakkiriza mu buwangwa bwabwe bemuyita abasinza mu nsinze y'obuwangwa abasamirira obuwangwa bwabwe abasinga mu Buganda wano obasanga nga bakola ku nsonga z'obuchwezi ne ku nsonga z'obuchwezi ne ku nsonga z'abasese era abasanga batakimanyi bosanga nga bana esagala genda yo waliwo buli wesomese nnyo ku nsonga za Buganda ku nsonga za Uganda ku nsonga z'obwa kiki tuli ekituufu abantu abamu bagamba honorable wabye bangamba waba kati bwe tutulaba tetusobola kwambala college tubagamba amazima ni agenda okugabagamba honorable abantu ojjatuukamu basaba akalulu basabanga obulunga bagamba honorable nze ndi mukazi Muganda ndi mukazi Muganda ndi mukazi Munayuganda ndi mukazi muddugavu
ebyo nyino bagamba ng'omukulembeze nyino bibaga tulino bagamba amazima of course tugenda gaba kakako kubanga omuntu waba yogera amazima n'agatali mazima gwe mwoyo wa kugamba